Kyendabye olwaleero nzikiriza akasajja kayina obuwagizi mu bibuga kakubya Arua City neewuma noonyeza wembawa we katakoze bulungi wambuze olwaleero nzikiriza akasajja kakoze bulungi mu Arua City abenaale mu mujesiro nze ndi munnamawulire wakoze obubi nja kukugamba nti wanaakoze bubi naye Bobi Wine akoze kye bayita massive rally mu Arua. Saagala kwongerako kigambo kirala ge mazima kasajja kalina obuwagizi bwa Arua. Mbadde sibulabangako ne luli teyali nabo bwe buti. Abenaaleemu mwina okuddayo ku drawing board munoonye lwaki ebibuga babaleebya. I'm speaker for Ivy West Ghetto Youths. We don't want Kyagulanyi in Arua. Our city is for Museveni. We Ghetto Youths, we stand for Museveni. We are tired of Kyagulanyi youth. We don't want Bobi Wine in Gago. We don't want Bobi Wine in Chudi. We don't want Bobi Wine in northern Uganda. We have so many reasons. Abasinga obungi kubano engato tebazirina wabali nali nakemu eryo rugirinyako nesigala emabega balekandeke kasengato yo bagirinyako nesigala emabega olekandeke woyimiriro girondo yinzo kasula mwakaba abantu bangi abaana ba Maria bamwagaliza emirembe n'akabonero ak'omusalaba. Wano ku Christ the King abasista bavuddeyo munange ne bamwagaliza emirembe n'akabonero mu bbanga. Aya amanja ganje okulaba amawulire nange naye munnange mu Arua mu Kibiira yalondodde era tiya gaasi bwatyo yanyoose. Bakedde ku tteeka b'emmotoka na 7 mu makubo. Namungi bw'omuntu yabeewuunyisizza era munnange ebimmotoka nkugambye nti tiya gaasi yanyoose mu Arua. Mu katawuni ake Onduparaka mwe bamutayiriza nga tebaagala ayingire ekibuga Arua. Era mu kuteesaganya awo ng'agezaako okumatiza abapoliisi banayika ngende n'abamagye. According to the program of the Electoral Commission, I'm supposed to campaign here and in Arua City. But I have taken 4 hours to travel from Nebi to Arua because they closed all the roads. So I am asking the police officer to open for us so that we can go and campaign. If they do not open for us, we are going to walk and reach town. Era munnange kye yakoze kubanga babadde tebakkiriza emmotoka yagivuddemu katambuze ebigere agende. Bodaboda nga bulijjo bo babaawo naye nga yabadde alina okusobola okugulawo ofiisi z'ekyalo. Era munnanga amasasi negeesooza naye nga wa abantu bagamba tugenda kugulawo ofiisi zaffe. Namunyi w'omuntu yabadde kwegamba tayogerekeka. Ekibuga Arua lwamaze okugulawo ofiisi munnange bwe batyo ng'ate abamu balemeddwa ne bawugawo obuwuzi mu muggo gwadde guddiridde awo.
kale munaye kilomita nga 7 yadde poliisi yagezezzaako okubalemesa naye oluvannyuma tewali kyakukola ne bapondooka bupondoosi ne balaga kuwerekera buwerekezi katuwerekere Ngobi agende. Nkugambye abantu batolontse kilomita nga 7 ku bizimbe konna nga babembedde era nga bonna bagamba nti tulina okuwerekera Bobi Wine. Yadde batugamba nti tebagala Bobi Wine mu Arua kati katwogere tubalage. Ngabe nkugambye nti munnange poliisi yasose kubalemesa naye kati yapondoose tiyagaasi ne bamugaa katumuze tukozezaako mutono bannaffe katuwerekere omwana wa Bendi. Kale Bobi Wine mu kwogera abakakasizza ku nsonga ya protest vote. Again, the plan with the police close the road. I told them you are joking. I told them that today I am not Chagulanyi. Today I am not Muganda. Today I am a Bini and I am a Lupa. Anti buli gyalaga abawa tribe eyo kuba yalina kugatta Uganda naye n'ababuulira bwe mutalonda na protest vote. I think it is okay for all these young people to have no jobs, but I'm here to give you news, my brothers and sisters. All that can change and all that is going to change. I am here to present myself to you, brothers and sisters, to ask for your permission and your endorsement and your support to become the next president of Uganda. Ebigambo bya Bobi Wine bibadde bingi era munnange ebyo kwegamba byebibala bwe tufunye mu bannaffe ababadde nga bajja boogerera n'obutefuna abawagizi n'obutekola kikati eno AI yabadde nga kizibu okuteekayo AI ng'ensi yonna yakirabye okugona omulundi bannange tukole tutya kubanga tali mu kyalo tali wa tugenda kukola tutya ne AI zaffe era munnange bwe batyo balobisits baffe ne bakkiriza agamba n'omusajja kale afunye abantu bannange besirabangako era be batalabangako kakati simanyi boss mikyo team basebo yasuze ne bannaffe ababadde bali akasente ka NRM ekyewunyisa nti abamu ku abo bakimanyi bulungi nnyo nti Bobi Wine si ye muntu gw'ozannyirako nti ono si muntu wa bulijjo era gwe muganda wange njagala okimanye nti Uganda bannayuganda bamaze okulaga nti nno ono ye mukulembeze waabwe gwe beerondera era balina kye bayita savior azze okubataasa gwe bataddemu obwesige kakati gwe eyeeteko obweteesi mu ntebe eyajja n'emmundu owooza nze nina future protect your gains abantu bagamba nedda protest vote teweerabira bw'otuukako ballot paper munnange tunuulira erinnya ekifaananyi akabonero ambuleera then box eyokuneesembayo mwe mugenda tik oba ekinkumu tokisussa ka box tosussa tik ka box towandikako kigambo kyonna ku ballot paper kubanga ejja kuba nfu ate temugeza kuteekawo commotion kubeekwasa nti nno akalulu mukakyankalanyiza tekabadde free and fair nkimanyi bagenda kukola emivuyo naye ensolo ku kizigo kweri kati Museveni alina luddawa kubanga ne Calvin Kayanja abali akasente akugambye nti kuguno omulundi afunye abantu n'okuseeka ku guli omulundi kitegeeza nti Bobi Wine obuwagizi bwe bweyongedde ebitundu bingi nnyo kuguno omulundi kitegeeza bannayuganda bangi bongedde okutegeera omugaso gw'enkyukakyuka kale munnange ebyo byabadde Arua ebyo naye byanyumidde nnyo nange nenga kulaba birabe nennyumirwa nga bwe nnyumirwa muganda wange bekataligirya